Bannayuganda bangi batwaliddwa mu mawanga g'Abawarabu okufuna emirimu, wabula ng'ate amakampuni agamu agabatwala kano gabakozesa ng'akakodyo okukusa abantu ne batwalibwa okukozesebwa ebitasaana. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ekya Internal Affairs, kikizudde nti abantu abatwalibwa nga bayaaya be basinga okugwa mu katego kano, nga kino kye kiwaliriza gavumenti okwera amakampuni gonna okutwala abantu ebweru okukola obwayaaya. Kubanga abasinga obungi abatwaliddwa babonyaabonyezebwa. So yakiyimiriza oyo yena atwalibwa ebweru nti agenda kukola bwa house girl akitegeere nti abeera ku risk, abeera ayinza okutuuka eyo n'akulusanyizibwa n'ate n'esente ze bamusuubiza n'atazifuna. Ono agamba nti amakampuni gano gakozesa akakisa kano okukusa abantu nga bayita mu bwayaaya, kubanga obwayaaya tebwetaaga kiwandiiko kyonna okusobola okutwalibwa. Nti bayinza ogamba nti ogenda kulabirira baana, oba nti ogenda kusomesa baana, oba nti kulabirira bakadde. Emirimu egy'engeri eyo bw'otuuka eyo gyonna gibeera gya kukola munda mu mayumba nga house girl, naye mu mayumba omwo abantu gye bakolera mubeeramu okubonyaabonyezebwa nnyo. Bano era bakizudde nti n'omukutu gwa intaneti nagwo gukoze kinene nnyo okwongera omuzze gw'okukusa abantu mu ggwanga. Internet, social media, Facebook, WhatsApp, Twitter, Flickr, ebyo byonna bitukolera ebintu ebirungi, naye wali abantu ababikozesa okurecruitinga banaabwe. Ebya social media mukwateko empola, ate toteeka omuntu yonna akubuuza mbobeere mukwano gwe ku social media tomala gakkiriza. Okusinziira ku kitongole kino, bannayuganda bangi abakukusibwa nga bayisibwa mu ggwanga lya Kenya, nga kati gavumenti ya kuno egenda kukwatagana ne ginnaayo eya Kenya okulaba engeri gye basalamu entotto ku nsonga eno. Waliwo pulaani tutugenda kutuula tuteekewo engeri gye tusobola okukolagana ffembi Uganda ne Kenya awamu n'ensi endala ezituliiranye ne South Sudan, tulabe engeri gye tukwataganya awamu okwongera okukugira abamenyi b'amateeka bano abagezaako okukusa abantu baffe ab'omu region eno okubatwala ebweru. Ng'oggyeko okukusa abantu ebweru w'eggwanga ne mu ggwanga mwennyini omuze guno mweguli, ng'abantu baggyibwa mu byalo ne baleetebwa mu bibuga mu bukyamu ne bakakibwa okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Ne babaleeta mu tawuni nga babakozesa nti bagenda kubagiyiza kuyimba, abamu nti bagenda kubafunira emirimu, naye nga ekigendererwa kya kukozesa abaana abo abavubuka babagyemu ssente babakozese, ate abamu babakozese ebyobuswegu ng'ate tebalina kye bafunamu. Olw'ebbula ly'emirimu mu ggwanga kye kiwaliriza naddala abavubuka okwettanira amakampuni agatwala abantu ebweru okubafunira emirimu, wabula amakampuni mangi ku gano tegalina lukusa lugakkiriza kutwala abantu bweru. Okusinziira ku Ministry ya Internal Affairs, amakampuni 32 gokka ge gakkirizibwa okutwala abantu ebweru. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.